Inside Story Uganda. Real source of political updates. Okusazamu kw'etteeka lino kutegeeza ki nakyo tugenda kubeera nga tukikoona ku studios. Olunaku olwaleero tulina muganda waffe Honorable Charles Rumushana bwe tuba buli Lwakubiri. Again tulina Mwami Frank Gashumba ava mu Council for Abavandimwe n'ekisinde kiri ekya PLU. Ate tulina omubaka wa Parliament omulonde w'ekitundu eky'Ekira oba munisipaali y'Ekira, Honorable George Musisi munakibiina kya NUP ate nga munnamateeka. Again tulina Honorable Emmanuel Lumala Dombo ono ayogerera kibiina ekiri mu bukulembeze bw'eggwanga ekya NRM sebuna tukwaniriza. Well, Council, tutandike naawe briefly otumenyemenyere ebibadde mu kooti leero n'ebikwata ku tteeka lino. Neyanza Adam abatuuliza mbalamusizaako nnyo. Etteeka lino tujjukira nti Parliament mu 2022 Honorable Nsereko yaleeta ennongoosereza ebbago ng'ayagala kulongoosereza mu Computer Misuse Act oba etteeka erireetawo ebibonerezo ku ngeri y'enkozesa y'ebyuma bikalimagezi. Ebiseera ebyo nze yali omu ku abo abaagamba era nali omu ku abo abaagenda mu kooti nga tugamba nti ebibonerezo ebyali bireeteddwa byali bikakali nnyo okusinziira ku kisemateeka kyegamba. Ebimu ku bibonerezo gye biyinza okuwaako abantu ebyajjira mu bbaga eryo byali bisinga n'ebiri mu tteeka eririwo already waliwo Computer Misuse Act yali emaze emyaka nga 10. N'agamba nti waliwo omusango gwe bayita sharing malicious information. Naye nga etteeka terivvuunula malicious kyeki. Kitegeeza nti kisinziira ku oyo agafunye yaloopa nti okusinziira message eno Lumala gyampeereza eri malicious. Mwalimu omusango nti sharing unsolicited information senga oweereza ompa amawulire gesikusabye kumpa gubeera musango. So mwalimu ebirowoozo ebibonerezo bitulooza nti byali bikakali era nga tulooza bimenya ssemateeka. Ensonga endala abantu abagenda mu kkooti tugamba nti yali yisa nga teyina muwendo gwa ssalira gwina kuyisa mateeka gwayita quorum. Eyo nno y'ensonga kkooti gyeyimiriddeko olwaleero n'egamba nti kituufu bwetunuulira ku record oba Hansard Speaker alina obuvunaanyizibwa okubuuza nga amateeka gafuga Parliament gagamba bw'oba tonnayisa nga tanna putting question alina okusooka okukakasa nti quorum ewera abagenda okulonda. So n'agamba olw'okuba tewaliwo kiraga nti baali bawera y'ensonga lwaki etteeka eryo lyonna lyayisibwa watali quorum era ne libafu. Bwe lyali lijja bangi ku bakozesa emitimbagano baali wakanya nnyo but finally ne liyita. Now that waliwo clauses ezisaziddwamu kitegeeza ki eri abakozesa emitimbagano? Nze ndowooza ensonga enkulu nti eri abakituufu abantu abakozesa obubi emitimbagano era oli bw'aba mpeebudde oba nsobola omutwala mu kkooti zino eza bulijjo okuzengassi okumugulako omusago gw'okulebula. Ekyo tekijjaawo gundi. Sirowooza nti abantu abamu kubanga abantu bangi bavunaaniddwa mu tteeka lino ne munnamateeka mali mabirizi ali mu kkomera lwa tteeka lino ali wansi wa musango guno lino lye basazzaamu. So nze sirowooza nti wajja kubawo okweyongera nti abantu bajja kugamba nti kati katuvume kuba etteeka libadde litugaana kubanga era nga 2022 tennatuuka abantu abaavunaanibwa babadde bangi nnyo okukozesa obubi emitimbagano ng'etteeka weeriri okusinga abaavunaanibwa nga terinabeerawo. Mwami Frank Gashumba, gw'omu ku bakozesa emitimbagano bw'otunuulira abaleeta well that can be debated okusinziira ku ani alina interest ki, but gw'omu ku bakozesa emitimbagano bannyini kuleeta bago lino Honorable Nsereko ebigendererwa bakugamba nti kimu ku ebyo kyali kyakulaba nti wabeerawo okukozesa emikutu n'obuvunaanyizibwa. Kati engeri gye lisaddwamu tikigenda kuwa freedom ebbeetu abo abagikozesa oby okuddamu okwegiriisa. Kakati ekisooka bw'owa abantu unlimited liberties babigimisuzinga. Facebook we yali yakatandika wano oba okutinka ennyo mu Uganda, it was a platform abantu we basharingiranga ideas, kubaganya ebirowoozo n'omuntu gw'otamanyi n'akuchallenging n'omuyita musinkane over a cup of tea olwa ideas nekiggwawo. Twitter eyo nayo yabeererawo akaseera akalungi nga it's a platform wojja ne ideas emiyaayo ne gigirumba nefuuka platform yakuwemula
nakuvoola. Era singa weegendereza abantu abaali ab'amaanyi ku Facebook ne X tebakyalwa kuwandiika kintu kyonna. Kubanga omuntu awandiika opiniyoni ye, omuntu n'ava ku kyawandiise n'alumba muntu akoze eki? Awadde ndowooza. N'awemula ye, n'awemula bazadde be, abaana be ne bajjajja be abaafa. Okiwulira? Awo mutaana we gwava. Nze etteeka lyonna erijja nga liri geared okulistraininga abantu okuvvoola abalala ndiwagira. Mbuuza lwaki? Singa otunuulira kati all over the world, ensi zonna zitandise okugjayo enjala ku social media. Kubanga social media eruuninze obulamu bw'abaana abato. Kati ensinga za Australia, nsi ziringanga 8 kakati zikambuwadde nti omwana ali below the age of 16 takkirizibwa kubeera na smartphone ng'akyatenga n'abantu batakola ki? Batamanyi. Ontegeera ndowooza. Bw'abanga constitutional court oba constitutional court ngeri throwings out nti kolamu yali tewera, eyo ndo ze bayita technicality. Kyemmanyi abaalireeta bakyaliwo era bajja dikola ki? Bajja kulizza. Nze social media eno ze kineewuunyisa ye platform abantu kwe bakoledde ssente abangi. Naye waliyo fraction entono ennyo eyinza ogikutamya. I will give you an example. TikTok oyo giraba. Kuliko abaana ababazzi, abawolodinzi, abazimbi, abalimi, abakola buli kika kya mulimo omulungi. Nga bakolera ku business. Yes. You'll be shocked. Olina agamba nti nze nkola madirisa gano. Nsangibwa Kisaasi. Jangu okyuzinga ekika ky'oyagala, tompaako wadde 10. Onsasula amazzi gakola ki? Ga delivering. Ontegeera nwe. Mulimu abaana ababazzi. Nagamba bino bye bitanda by'embajja obaga zino zenzigi z'embajja. Tompaako ba 50% will deliver. Unfortunately, waliwo fraction tekawera na 2%. Kagifudde ekirala. So etteeka lyonna erijja nga liri geared okuprotectinga eddembe ly'abantu obutevvoola ndikola ki? Ndiwagira. Mwami Rumushana, decision ya koti ya Ssemateeka ku tteeka lino. Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa. Abadesigninga oba abazimba Mukulu Frank kyayita social media bagizimbira on negative energy. Negative energy. Kakati bw'oteekawo ku mikutu eyo okunaaba mu ngalo kirungi tekitambula. You get? Tofuna bakigoberera bangi. Kyokutambula walina ebirina okukolebwa. Bwe bw'okiteekawo, nze bwe nkiteekawo Frank Gashumba okukimanya kyo kitambule, naawe bitambulira mu seeruzi oli bw'ati bwe yakizimba. Gw'olina okukiraba oba ko kyokikolako. Either you call them likes, oba omulala share, oba omulala comment, ebintu bwebiti. Ne views. Kisobola okutambula. Kakati kyolaba ngiise energy. Kati bw'oteekawo bannange okuvuga moloka speed nyingi nnyo kibi. Reckless driving mbi ebaamu accident tekitambula. Naye ate waliwo kyoteekako ne kitambula kusinziira kwabo abakirinamu interest. So kati abamu bazimba accounts nga ziri fake. Nosanga omuntu omu alimu abantu 10 naye nga bali fake nga tebaliiwo. Kati yena nga they call it trolling. Olina agamba nti nze mulimo gwange gwa kulumba Frank Gashumba. Kati bw'ateekawo n'agamba bannange munaabe mu ngalo. Kakati ng'oli omuntu omu amutandikirako. Ng'avuma. Naye ng'avuma ebivumo 10 naye nga muntu omu naye nga tebifaanana. Kati bw'ojja osanga n'olowooza nti Frank Gashumba abantu nga tebamwagala. Nga bamuvumye nnyo. Nga bamuvumye nnyo. Nga ye kakati bano abakyagula nabo baali balina groups, WhatsApp groups, ziri ne social Facebook, kungu ataddeyo.
kakati nga bajja 10 ne bavuma naye nga ziri fake accounts kati ebyo byavaamu obusungu so the reaction to it also is anger. Okay. Now but waliwo principles ezitalina kufa. Principle esooka is that mukungu wa mawulire yaakubye n'akubuuza ki ekiri awo nga ekiri wano accident ebaddewo abantu bafudde bali 40 nze bembaze according to my estimate kati gwe n'olwaninga news mukulwaninga news it is false news right abantu bafudde 2 owana okufa tewali akoze eki so it is false news kakati me have shared it I have shared it because njagala muneiba amanye abadde ino abantu abatambula ku luguudo olwo. Now you say you want to charge me that it's a criminal offense? Really? Did I have the intention to share false news? Bakibadde kigenderere mbadde nkigenda nga kirowoozo. 2 omusango gwa Andrew Mwenda ne Onyangobo Supreme Court yasalawo nti ali mu byamawulire ayina n'eddembe kulimba. It's right. If I've got the right to tell you truth, then I also have right to tell you a lie. That is your decision in the Supreme Court. Kakata now you are saying it's a criminal offense. No. It doesn't because criminal offense is taken at the government here, you know, kuyingira ye waba the state. But nga musisi bwachogeddeko bwobanga kikulumye gwe ng'omuntu genda ompabe. Thank you. Bwana Emmanuel Domo. Ensale nekyusa ki mu nkozesa y'emitimbagano kati sebo bwana Adamu kitulina okusooka okwebuuza lwaki palamenti yasalawo okuleeta etteeka eryo kyali kyetaagisa. Juzi nawulira Honorable Tamaguzi yafulumya akatambi ng'akatambuza n'agamba nti yawakanya etteeka lya computer misuse naye okusinziira ku bigambo byamwogeddwako ng'agudde mu kalulu etteeka eryo aliwagirira ddala era yeetonda. Ekitegeeza nti enkya singa likomawo okusinziira ku byayiseemu ajja kuddamu aliwagire. Ekitegeeza nti enkozesa y'emitimbagano waliwo weesusse ne kiba nga kyetaagisa kubanga tuzze tuwulira abantu abawera mu ggwanga ate nga babuvunanyizibwa. Tuwulidde Katikkiro wa Buganda Mwami Charles Peter Mayiga ng'aluŋŋamya abavubuka ku nkozesa y'omutimbagano. Mu gavumenti bw'olaba abavubuka bye bakola bw'ogenda mu kyaki owulira ne bannaddiini waliwo n'omukulembeze w'eddiini omu yayogera nti kyandibadde oba kyetaagisa abakozesa TikTok bawerewe emikutu egimu gigibwewo newakubadde nga tekisaanidde kugibwawo naye ebigambo bye baayogera biraga nti obwetaavu obw'okukugira enkozesa y'emitimbagano weeri. Kati wano ensala ya kooti yo yagambye nti palamenti teyagoberera amateeka nga bwe gasaanidde. Nze ngamba palamenti nti bwe kiba kyetaagisa nga temunaba kuwummula mwandizeewo ne mwetegereza etteeka lino obanga kyetaagisa era omuwabi wa gavumenti oba Attorney General bw'abanga tajjulire mu kooti eddako ne mbugaa nti katugiddeyo tulongoose bulongoosa tteeka. Olaba kiryetaagisa. Abakulu abo bonna benze njogerako bagamba nti kyetaagisa era nga balaga nti enkozesa ya social media esaanidde okugirwa. Newakubadde abamu baga nti ewerewe awo sijja kugendawo era situukawo. Naye bw'otunuulira mu nsi nga Mwami Gashumba bw'agambye wano Bungereza yeggwanga kulimu ebibasinga okukozesa social media naye kati nabo batandise okwekengera nga bagamba nti banditandise ku myaka emeka era abavubuka bandikoze batya. Bw'ogenda ku social media abantu bekweka amannya n'ateekako kifaaru n'atandika okuvuma nga yeeyita kifaaru naye nga tesi ye kifaaru naye n'ayogera agagambo ogo nga buli muntu agasoma ate nga gwe okozeseza amannya go gwe baanukula. Kati ebyo byonna bisaanidde bigobererwe
babuuze n'abannamateeka abo bagenderedde ki okugamba nti enteeka lye baaleeta likonagana ne ssemateeka mu kuwa freedom omuntu okutambuza amawulire n'okugasaka. Ekyo kyetaagisa kubanga n'abalamuzi bennyini waliwo ebiseera we bituuka n'osanga nga oba omusango guli mu kkooti n'osanga ba analisiti bwe banalizinga misango era nga bakubuulira n'obunafu bw'omulamuzi. Naye mu ngeri emenya amateeka ate ekontaana n'amateeka kale okugenda mu maaso katono nnyo bannamateeka be bana bagenda mu kkooti ba George Musi maybe abeeko kyayogera ku ekyo. No, mwami Romushana akikonye katono nti banga ddene emabega mwami Dombono yalina mu Parliament ndowooza mwaka gwa 97 kkooti ensukkulumu mu musango gw'Obone Andrew Mwenda versus Attorney General yagamba nti eddembe ly'okwogera n'ery'amawulire ekkoma eririteekebwako lirina kuba eririri mu nsi ezirina demokrasiya so sensinga North Korea dombojaga tuteeka era ne bagamba n'okugamba nti n'okusaasaanya amawulire ag'obulimba si musango ekyo kkooti yakyogera 97 kati 2026 Dombo agamba nti ayagala tudde mu North Korea. So ensonga enkulu nti ssemateeka awa eddembe ly'okwogera eddembe ly'amawulire n'eririko ekkomo. Ekkomo eryo lirina okuba eriri mu nsi ezirina demokrasiya. Sebo ekkomo eryo lyennyini lyagamba lyeyagala ababaka ba palamenti baddeyo batunuulire etteeka eryo batuŋŋamye kubanga abantu baffe singa tebaluŋŋamizibwa. Walaba ebyatuuka ku kabaka wano wa Buganda abavubuka bakyala kimpadde bwe batandika okukozesa olulimi olubi nga balukozesa ku kabaka olulimi olutyoboola ne balukozesa ku Nnaabagereka ne balukozesa ku baminisita ba gavumenti ne balukozesa ku banaddiini nga tebafudde nayo. Kati eddembe eryo bw'otalikugira liyinza okuleeta obulabe mu ggwanga era ne lyonoona abavubuka naddala abakyakola. Abale nnyo ensonga endowooza tugikome tugende ku nsonga yaffe enkulu olunaku. Romushana yakyogedde Lutamaguzi kye yagambye nti kati naye aliwagira yalinanga awo naga nti Dombo yakyo Honorable Dombo yakyogedde naye nga yalinanga kusho naga nti kati singa etteeka lino kati aliwagira mu kaseera kano. No mukireke ffenna naffe tulina ebintu bye twali tulaba nga mu 2000 wali okiraba ng'ekituufu kati ng'okiraba kikyamu. Abanyankole balina enjogera egamba nti nkireete nga bwe kirina okubeera kiwumbewumbe bulungi. Balina olugero lugamba nti kale kankireete mu Luganda kankisimplifying nti bw'oyigiriza abaana okuvuma abaana ba neighbor bamaliza bavumye ki gwe kati oyinza okuwagira ekintu olw'okuba oyina battalion ekiwagira naye bwekudizaatinga n'osigala obwomu lw'okitegeera. Kati muganda wange Lutamaguzi kye yayitamu ng'aluuzinza akalulu gwali muliro buli kigambo kyonna ekyali kitamugamba nga nekikola ki nekimugamba kyova olabaga nti naye omanyi etteeka lino lyali ki yalituufu. Naye buli muntu yenna alumirwa lino eggwanga Uganda mbabuulire the law is still there ekivuddewo is the amendment. Omuntu yenna alumirwa Uganda eno ng'olina abaana twali badde bakakali nnyo ku misuse ya social media. Kati olaba ekibadde ennaku zino wiiki ewedde omuntu n'avuma n'awemula akaana akato akali mu primary nga ba agents banne baako basoma ebiri ku social media. Akaana ako kayingira katya kilaasi nga the entire week abasajja abakulu n'abasajja abakulu bakadimininze nga bwe siswala kugabiga bakoze ekyo. Abale Council George Musisi oli ku ludda luvuganya omuntu abeera mu kyambu ayogera nti embeera gye muli mukati ng'abali ku luvuganya gavumenti yeeraliikiriza given ku bintu bingi ekyakasembo eki kya Mwami Kyagulanyi leading opposition politician yabadde wakubiri mu kaluko bwa president yafulumye eggwanga tali wano. Olina Dr. Kizza Besigye another former presidential candidate mirundi ena ali mu kkomera. Bw'owulira okwerumaaluma mu bavuganya onnyonnyola otya state gye mulimu ku ludda oluvuganya mu kaseera kano? Oludda oluvuganya terubeera nko nga lusanyusa
era omuntu agamba nti lweraliikiriza aba yakajja mu Uganda terubeera nko nga lusanyusa oludda oluvuganya luli uncomfortable. State gye tulimu ye state opposition zonna gye zibeeramu mu nsi ezifaanagana nga Uganda weeri kati. Ekisooka oyogedde ku Dr. Kizza Besigye ali mu kkomera ku misango egy'ebyobufuzi. Noyogera ku president wa NUP eyadduse eyafulumya eggwanga ensonga yaziwadde. Buli muntu abadde mu Uganda emyezi 2 egiyise bukyanga tuva mu kalulu amanyi ebibaddewo ku ludda oluvuganya lw'oyogerako. Amanyi nti wabaddewo okumutiisatiisa okumutuusaako obulabe ye ng'omuntu ate ng'okutiisatiisa okwo kuva mu bantu abalina obuyinza n'amaanyi. Wabaddewo okulumba amaka ge n'abaawuwe okutuusibwako obulabe. Ekyo kibadde mu myezi 2 egiyise. Okutuusa olwaleero amaka ge gavumenti oludda eno egamba tetumuyinaako kizibu. Ng'oludda olulala amaka ge nga galinga barracks nga tebakkiriza wadde ab'eŋŋanda okutuukayo. Ekyo si kyekibeera mu maka amalala gonna. Wabaddewo n'okutuusa ku bantu abalala obulabe abamu nga babuziddwa nawo. N'okutuusa olwaleero mukyala w'omuyambi we tamanyikiddwa waali era nga bazze bagenda bamunoonya. Waliwo n'emisango ejaggulwawo ogumu gye twakamanyako ogumu guli Ajumani omulala guli Ggulu. Omuwala bwe yakuba ekifaananyi bamutaddwayo ku bail ne bagamba nti yasomodde ebyama naye ng'ekifaananyi yakiggyeemu register which is a public record, register ya court kiba kifo kya lukale tekiri private. N'olwekyo nze ndowooza nti omuntu ogambye nti omuntu aba mukyama okugamba nti nno lwe ludda byebintu ebibeera ku bantu abavuganya ezifaanana nga Uganda bweri olwaleero. Talking Mr. Kyagulanyi, abantu bangi bavuddeyo kuwa endowooza zaabwe ku kikolwa kye yakoze ekyokufuluma eggwanga nga bwe yategeezezza ensi. Balowooza nti struggle mwami Kyagulanyi agisudde agirekeddemu bajja ogimusi. Buli muntu endaba ye y'ebintu togimunenyeza. Kakati, but was this the best he could do under the circumstances? Anti kakati Adam buli muntu wakola decision. Teriyo muntu wakola decision mu liberation struggle n'atooka tuuza lukuŋŋaana lwa parliament olwa nti bannange nkole ki. Nali wano ku show ne nkugamba nti omu ku basajja be tusinga okutenda obuzira mu Uganda mu nsi Mandela yamala emyezi 17 ng'ali underground nga yeekwese myezi 17 nga bamunoonya. Struggle abantu abasinga balowooza nti bwe bajja okudifininga engeri gy'obavuganyaamu nti lwaki okola kino. Mu Uganda bukyanga tuva ku Amin abakulembeze bonna ababadde post Amin boyinza okugamba nti nno abafuze Uganda ng'ovudde ku Amin baaliko mu exile at one point or the other. Bonna ne Mwami Museveni ko mu exile. Era naye n'obutabo obuwandiikiddwa ku liberation struggle gye yalimu bulaga yennyini awandiika nga bwe yatoloka n'okutuuka ku Lake Victoria n'abula okugenda. So kakati omuntu nga komanda aliseewo abasirikale be abalwanyi be agenze bweru wa ggwanga. Lwaki mmwe bwe tuvuganya mu abafa ku basirikale ffe nga tetulina kukomplaininga nti mutuleseewo. Ffe abalwanyi b'ogamba tetunaba kwemulugunya tugamba komanda okoze kituufu. Naye mmwe mu abagamba nti lwaki odduka. Nkugambye Adam nti omulabewo si yasalawo engeri gy'omulwanyisa. Kaakati abantu ye baavuganya be baagala omubuulira nti lwaki okola booti lwaki tosigalawo. Well, apparently state egamba mwami Kyagulanyi temunoonya era bw'owulira omwogezi w'eggye ly'eggwanga ne abakulu abalala mu police ne mu magye baga nti is free like any other former presidential candidate okwetaaya mu ggwanga lye. Okikkiriza ekyo? What makes him think that state kyeyogera kikyamu? Ba presidential candidates ng'oggyeko General Museveni baali 7. Abalala 6 ani ayina amagye wuwe gwe baganye okwata wuwe. Kwaba abalala 6 olyoka ogambye nti abalala bali free. Kwaba ani aganidde okutwala wuwe. Eriyo omusango egyaguddwawo nkugambye nti omuwala yasindikiddwa mu kkomera
nti yasomodde ebyama bya gavumenti olwokuba ekifaananyi kya ku social media ng'abalaga omusango gwe bamuggulako eggulu. But counsel, oli munnamateeka. Yes. Bobi Wine waba talina musango ng'akimanyi talina musango lwaki adduka? Kaakati Adam, ekibuuzo kiri nti lwaki adduka? Gwe kennyini ekibuuzo ky'osoose okumbuuza ngambye state egambye talina musango. No, naye bw'abanga ali convinced talina musango, why would he run away? Abaagala omutuusaako obulabe tebaagala mukwata mutwala mu mbuga z'amateeka mugera. Omu yagamba nti tusaaba terrorists ba NUP 22 Bobi Wine ow'okusatu owa 23. So tebaagala mutuusaako obulabe nti nno mukwata nti nno muvunaana. Inene kesi eryavunaaniddwako yerezeeko mu kooti n'asibwe mu kkomera. Era wandibadde obuuza nti Bobi Wine lwaki bwe mugamba gwe ekibuuzo kye kimu ky'omubuuza ndibuuza nti mugamba talina musango mukoleyo ki ewuwe? Naliyo nga bakwata looya tumusime kakulu nga tugenze makage nga galinga ne batugaana n'okutuuka kilomita namba okutuuka ku gate. So nze kye ndowooza nti omuntu yenna mu liberation struggle tekisoose Dr. Kizza Besigye mu 2001 yafuluma eggwanga ng'ataasa obulamu bwe. Era n'akomawo mu kiseera ye kye yalaba nga kyekituufu. Era ne president wa NUP agambye nja kukomawo mu kiseera mufeesinga kyonna kye banaabaagala. Naye si abaagala baavuganya si be basalawo nti nno tuvuganye booti kati sigala wano kati jangu wano. Honorable Ibrahim Dombo, mumaze ebbanga nga ba NRM nga mwenyumiririza mu nfuga ya demokrasiya era nga twazaawo enfuga etambulira ku demokrasiya n'ebirala. As we speak, former presidential candidate emyezi egi abadde yeekukumye and he has finally found his way out of the country. Eno ye demokrasiya w'ekimmemmete gwe muzze mwogerako ebbanga lyonna. Sebo, nze ekisooka njagala kwebaza Mwami Kyagulanyi okusalawo mu mbeera efaanana bw'eti. Okusooka okutambulamuko n'agenda eyo gye yagenze. Kubanga nali mpuliriza TV olumu ne mpulira Mwami Sseggona ng'awa endowooza y'ekisajja kikulu ng'agamba nti singa mbadde nze Kyagulanyi enkya nandikedde ne ngenda ku poliisi ne mbagamba ndi zuuno kubanga aliwo ensonga n'addayo ekeebuwe. Kubanga mu mbeera efaanana bw'etyo singa waaliwo omuntu ayagala okukyayisa gavumenti n'agwikkiriza Mwami Kyagulanyi gye yali n'amukolako obulabe, wano bandigambye nti ani akikoze. Era bw'okyova olaba nti n'omulundi guli we waaliwo enkayaana ng'aguze emmotoka etayitamu masasi. Pulezidenti w'eggwanga eyalaba ekiyinza okugwawo singa mu kiseera ekyo waaliwo omuntu atayagala ggwanga, atayagala mirembe egibukkadde wano, n'agamba nti katuuse obulabe ku Mwami Kyagulanyi. Pulezidenti w'eggwanga yalagira n'agamba nti mmotoka mugite Mwami Kyagulanyi agikozese. Kakati bw'aba yatambuddemu kyalina okujjukira era akimanye nti bajjajja baalugera ti lukande lwa nnyoko lukira olwa muka kitaawo olulime. Ne bw'anaddukira mu mawanga g'Abazungu, ne bw'anaddukira wa kuno kwe kwabwe. Ebyobugagga byonna bikoledde kuno mu mulembe gwe NRM. Akomewo tubikuume nga naye akuuma ebyobugagga. Okusinziira ku ye teyagenzeeyo kyeyagalire. Embeera gye mutaddewo wano. Yagambye tagenza okusisinkana abantu era agenda kudda mu kaseera akatuufu. Era n'asigira ne ofiisi n'ateekamu omusigire. Lina Zedriga Doctor. Era atandise okukola emirimu. But emyezi ebiri nga yeekukumya agamba state munoonya. Jangu okwekule gw'abadde akola oyo. Abeekweka bagenda ku social media ne boogera Mwami Kyagulanyi byabadde ayogera. Ne boogera mu lukiiko lw'ensi yonna. Ne boogera eri ensi yonna. Ne baddamu n'ebibuuzo ku media gye basobola okutrackinga ne intelligence
ddala omuntu gwe banoonya bw'atyo bw'abeera. Kikyogezaako kutegeeza. Gezaako kutegeera nti ebigambo bye nga bwe yabyogedde tiyatambuddemuko ajja kudda ng'ekiseera kituuse. Kubanga bw'aba alina omusango wano era ng'ensi emunoonya kati bw'alikomawo joga nti aba n'agumaza mbiro. Bw'aba alina omusango teguvunda. Well, bw'oba wawuliriza bulungi ebigambo bya Mwami Kyagulanyi, sooka nti yeebaza ab'ebitongole by'okwerinda abamu kubanga babadde nga bamubbirako obusajja bujja n'asinziira awo n'akola ki n'abakuba ekimoni emyezi 2 okusinziira ku ye mumunoonya temumulaba yeekwese. Omanyi Mwami Kyagulanyi bye yasoma byakugukamu yasoma ki? Munnamateeka kimu ekyokubiri yasoma MDD. Kakati Mwami Kyagulanyi Munakatemba era yayimba n'oluyimba n'alukolamu ne video oluga nti buli omu akola ki? Buli omu asiba kiwaani. Kakati bw'obanga otunuulira omuntu mutunuulire mu perspective ye tintambula ndaga gweyita naye nkubuulire empisa yo nga bwekola ki nga bwefaanana. Kakati Mwami Kyagulanyi njagala nkubuulire nti nze mbadde ntunuulira nnyo ebintu bye byakola. N'agenda ku malaalo e Butambala n'alaga ku video n'aga nti yepena n'avaayo n'agenda ku luzi awantu oba ku mugga ng'ali ku bigere byereere n'abamuteekako ng'alya fene abeekweka we batyo we bakola. Mwami Adamu Kungu balenze ndowooza nti kikyoyita Honorable Dombo kikyoyita Katemba twalaba raid eyakolebwa ku maka ge the other day ab'ebitongole by'okwerinda baloluso tulaba n'abasirikale abali okumpi n'awakaawe omuntu atanoonyezebwa olwaki bino bikolebwa. Kakati ebyo bibuuze ab'ebyokwerinda. No, bibuuze bikuzo tugambye ono omuyise Katemba. Sabo omuntu agenda ku malaalo n'akwata firimu n'agifulumya ekyo kibaaki n'agenda yeekwata nga alya fene mu mugga mu bigere ebyereere n'afulumya. Kati okufulumya firimu eyo aba akola ki? Kubanga nze ekyo kyempita Katemba bino eby'omu maka ge bishopu bagendayo era bano ababaka abagenda mu palamenti oba n'abo abali mu palamenti ebyo bibasaanidde okubuuza gavumenti kubanga gy'emirimu gyabwe. Nze bwe nali mu gavumenti nga ndi memba wa palamenti ebyo bye bibuuzo bye nabuuzanga nga mbuuza gavumenti. Kati ababaka banaabeera mu palamenti batakola mirimu gyabwe kadde bajja wano ono n'akola Katemba kati ffe tujja wano tudisikasinga ebyo. Nze nalowoozezza nti enkya singa ofunye obudde nandyagadde otuyite wano obuuze nti okulayira kwa ddi mwera mwetegese mutya ebya Mwami Museveni okulayira n'ababaka ba palamenti bano ogenda mu palamenti balayire kubanga ge mawulire agaliwo kati. Well, atulaba ku NBS TV osobola okutwegattako naawe ng'otuwulira ky'olowooza ku bye tukubaganyako ebirowoozo olunaku olwaleero ng'ogenda ku mikutu gyaffe gyonna egya social media #NBS Barometer #NBS Barometer ku social media platforms zaffe zonna. Njagala kudda wa Mwami Frank Gashumba, but before I do that kansikwe nkuzannyire ebigambo bya Honorable Kyagulanyi bwe ku katambi ke yafulumya ng'ategeeza eggwanga nga bw'afulumya eggwanga. Katulabe. Bannayuganda bannange mwenna eno video munaagirabira nja kuba maze okuyitamu. Enkya ya leero omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu akedde kukakasa bannayuganda nga bw'abadde afulumya eggwanga okwolekera ebunaayira wadde ng'amaze ebbanga lya myezi 2 ng'aliira ku nsiko. Ngenze bweru w'eggwanga okwatagana ne bannaffe ab'enjawulo n'ebitongole eby'enjawulo okola emirimu egy'enjawulo naye ng'emirimu egyo gyonna gikwatagana na struggle yaffe ey'okunuulira eggwanga lyaffe Uganda era nga ku kiseera ekituufu nja kukomawo nate. Mubaka bw'ayisiza ku mutimbagano ogwa X Kyagulanyi ategeezezza nti okusalawo okufuluma mu ggwanga kugendereddwamu okwongera amaanyi mu kulwanirira demokrasiya n'eddembe ly'obuntu. Agamba nti oluvannyuma lw'okusinkana bannamikago be agenda kudda mangu mu ggwanga ayongere ku kaweefube w'okulwanirira eddembe ly'obuntu. Kineetagisiza okuvaako mu ggwanga akaseera akagere ate ngende nkole emirimu egyo egy'enjawulo nga bwe twabagamba twagaana okupowa nene tugamba nti tugenda kulwana si kulwanira Uganda yokka
wabula ne international ne mawanga amalala gonna. Mu bubaka buno Kyagulanyi yeebazizza abantu ab'enjawulo n'abawagizi abamuyambye okumukweka, okumuliisa, obukuumi n'amawulire agamuyambye okwekukuma. Mwenna abampadde ku kyokulya, mwenna abampadde engoye ez'okwambala, mwenna abansuzizza nga mu riskinga ebintu eby'enjawulo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kyagulanyi era yeebazizza abamu ku bakozi b'ebitongole ebikuumaddembe bagambye nti bamuyambye ebbanga lyonna nga bamuwa amawulire ag'enkizo, kyagamba nti kimuyambye nnyo obutegwa mu mikono gy'abo abadde bamunoonya. Abakazi n'abakyala b'ekitiibwa abaagaana okugondera bi-oda ebimenya amateeka eby'okujja okunkwata nga babatumye bankwate, naye ate bo ne bampa buwi magezi ne bambagulizaako okulaba nga nsobola okwekweka. Kyokka ku ludda lw'ebitongole ebikuumadde, amagye ga Uganda People's Defence Forces gagamba nti tewali n'omu bya Mwami Kyagulanyi. Mwami Frank Gashomba, okufuluma kwa Mwami Kyagulanyi ne byayogera kuli justifiable? Kakati ekisooka naawe kungu ne producer mutukola bubi. Eno yeshe esinga okulabwa mu Uganda muno ekiro. Mwali badde mutuzannyira amaloboozi ga Kyagulanyi, contradictions ezibirimu. Maloboozi kigoyagala Mangi, atya struggle, atya ekkomera, struggle agiveemu. Kitulumanga ffe. Bikwatagana bitya n'okufuluma kwe? Kati nkuvuga nkuleeta ku kino. Ekisooka mujjukire slogan zaali baakozesa ebiga biringanga 4: kanoonye, kalonde, kakuume, bwe bakabba kabangi. Yadduse buddusi kubanga gaba baakabba. You get it? Ekiro kankikugamba ekirala. Yes, ne President Museveni yagendanga n'agenda e Libya, n'agenda mu nsi okusaka obuyambi. Naye nga tabulanga ina saako yokka nga yemanya nti omukulembeze waffe atambuddemu. Kukyulidde ssebo? Si kuteeka birango ku radio Dochivera ne BBC yaliwo. Kyakulira abayeekera Luweero agenze Bulaaya kunoonya buyambi. Agenze ko Libya. Kyagulanyi ali mu kugalo kye bayita file. Anoonya nze nasuubiza abantu kabanja. Nkoze ntya? Kati agenda kutambulako mu Europe eyo, mu America, Canada, bambi abagoberezi bagambe nti omusajja agezako kabanja. Kitegera ndoza. Kubanga munyinyolayo Mwami Gashomba, takugamba nti struggle njivuddemu. Agenti ngenda kulwanira eri gyali. Mukaseera akatuufu akomewo. Kino kankikubuulire. Take it from me. Teri muntu ajja kuweejinga lutalo ku Uganda ng'asinziira bweru. Ekyo kankikugambe. Kungu kino nkikubuulidde, nkikubuulira ne ku programu y'oku radio for every Monday. Ono omusajja gwe bayita Yoweri Museveni, abantu abasinga tebafuddeyo mu stadinga. Omusajja yatandika 71, yafugwa Amini. Ekiro kimu n'abisanya n'Amini, Amini n'amukuba paka mu 79 lwe bajjako Amini. N'afuukako Minister Regional Corporation, n'afuukako Minister Defense, n'abeerako Vice President w'eggwanga lino 1980. Owulira? N'agamba nabba akalulu njagenda muki mu nsiko. N'alumba akasaka. N'amala emyaka emeka? 5. Ono muto wange yamaze ennaku 21 ezasoose n'alaajana, sina nangoye ezakwambala. N'atulaga ebifaananyi ng'ali affene. You get it? Mwabanda bakwe NBS, oba oli wa NUP, oba oli wa NRM, kyekirala. NUP, NRM, PLU, mutegerano. Muddeyo ku mirimu gyammwe, temusuubirayo nti Kyagulanyi agenze mu America. Let me tell you ekirala. Yes. Don't be shocked tomorrow ng'alabiseeko ku red carpets mu America ku za awards. That's him. 2021 yalina slogan nga 10 we are moving a data. Entebe mu ntebe abakadde tubakooye ezo zonna zaddawa. Kitegera ndowooza. Ate ne Kyagulanyi ayino ne Europe tasobolayo be Bulaaya. Obulamu bwe buli wano. Ate kinsa ndabye muganda wange Rubongoyi ate ye contradictinga. Okay. But you see, bw'owuliriza Mwami Kyagulanyi yage nti agenda kusinzira eyo asabe abavugirizi abagaba obuyambi the West okussa envumbo ku Uganda but also n'abakungu ba government eno. Bwe wabeerawo omuntu abazungu baagala as a strategic ally mu Africa is Yoweri Kaguta Museveni.
mwalabye Lieutenant General w'amagye ga America yabadde mu Uganda nga meetinga General Muhoozi Kainerugaba. Tulina amagye Somalia, tulina amagye Central African Republic, walala Sudan. You get it? Agikonga agasinga galiyo mu nkola ya kiyekera. You get it? Museveni ali in good books mu bazungu. N'ekirala abazungu bwe baagala okumanya ebiri mu Uganda tebeetaaga Kyagulanyi. Bayina embassies wano. Bayina military attaches, political attaches, bonna ababa feeding every day. Ensobi gye bakola abaana bano okuva mu 2021. Baalaga Uganda nti ate yensi esingamu emirembe. Bakubye embaga, bawasizza, bakoze buli kimu kyonna. Okay. You get it? So mu abanda abakweni BS tebakulimba. Mudde ku omubazi gendo bajje, omulunzi w'ente gendo olunde ente, buli mukola omulimo gwo. And I can assure you, 2031 Kyagulanyi ali ku ballot paper again. All right. Ata abawe slogan endala. Good. Nga tugenda okumula Mwami Romushana. Kyagulanyi ali wano mu ggwanga ne Kyagulanyi ali ebweru politically ani asinga okuba obulabe eri government. Natuna kuddamu. Singa nali strategist waba Kyagulanyi nga ni serious. Olwali buzeewo n'ali sirise. Lwaki? Katwashuming eti bali genuine kubanga bamanyi tibali these are comedians. Singa Kyagulanyi yasirika nga teri muntu n'omu amanyi gyali omanyi n'okusirika nayo message otegerana. Ne buli lunaku kati mugumite simanya mubere mugumite byebiki bigumite bimutugamba you get it. Muki? Mugumite mugume. Nakibuza abana wakanti gumite kitegeeza kinti mugume. You get it. Video no munagira biranga nayise mudda. You get teri mu yekera. Teri muntu aina mission oba ambition ya kujjako government abulira government next step. Omanyiru wachi NRM yawangudde akaluka no kusinga ennyo. Ensobi ze bakola mu 2021 bana abasajja amaze emyaka enanga beekalakasa tugenda kukola kino. Tobola bati Yoweri Museveni yawangudde kana akalulu mu mpangule yeewunyisa. Emyezi ebiri nga yeekwese bwagamba nga security temanyi wawa. Ani akugamba? No, that's what he said. Kati kankugenda ekirala nakyo kanjye. Security badde manyi wali. National ID yo ino yogiraba. Yes. Just 1 second needed deactivating. Okikiriza? Passport ya Kyagulanyi gyatambulirako ye Uganda. Ya government. Government ya Uganda ku ssaawa zino negati Kyagulanyi tagenda kuva ku Heathrow agende ku JFK. Kyangu nnyo. Director wa Citizenship Ministry of Internal Affairs, immigration there. Just 1 second, baji revoking. Ona akimanyi, otegera ndo. The mere fact yali ku passport ye Uganda. Kwenza yagende yeri ku Buganda Road. Kakwenza mwana kesi ya kakwenza manyini nengenda gyagenda mu. Otegera ndo. As long as akosa passport ye Uganda, government ye Uganda so giri revoking ya wonna. So government bwalite mwagala lwaki ababyo kwerinda bagende uwe wala ebyatuka ku mukyala we. Mukyalo nga alaja nalaga n'obufaananyi obwenzi z'ennyumba yaabwe nga babimenye omuntu gwe batayagala lwaki bino byali bikole. Nawe bwoli wano olaba bwoli wano oyinza okuddayo wakanga wakabasazeewoko government yebeera pinako ya intelligence yemanyi bwegikozesa n'ekyo okuŋŋamba mbuno Kyagula yapuluse wano you people temanyi kibayita government. Well, Charles, damu awo tugenda tukole ku nsembe. Kyagulanyi ali wano n'oli agambye nti ekigere sigenda kijjako nga ndi eri ekigere tagenda kujjako kigere ku struggle ng'ali bweru wa ggwanga. Kati ku Sunday eno ekereziya yasomye gospel wali omusajja yali talaba naye Jesus Christ n'amuteekamu ebitosi n'alaba agenda onaabe n'alaba enfuufu wandulamu n'amuteekamu n'agenda onaabe n'agenda n'aba n'alaba. Kati Jesus Christ n'agamba oyo atalaba ng'amanyi talaba nakkiriza nti talaba ajja kulaba. Naye oyo atalaba ye ng'alowooza oba amanyi nti alaba n'akkiriza nti alaba tajja kulaba. Kati awo Uganda wetuli naye ndaba ogenda mu birango but yafulumya atya Kyagulanyi Muhoozi gwayagala Muhoozi Kainerugaba CDF gwayagala gwe yanoonya eka n'abula yafulumye mu Uganda yafulumya atya kale kayite mu Northern Uganda aba ayita waani
abayita wa Salva Kiir Mayardit so Juba airport oyo muhuzi gwayagala nnyo okukwata yayise ku Juba airport n'alennya ennyonyi n'agenda bw'alaba tayise South Sudan kale ayite Congo DRC ayite mu territory za M23 asinkaneko General Makenga oba Goma airport bw'aba tayise awo kale kayite Kenya but Kenya mwajeyo Kizza Besigye gye basobola okugaana ne bapiikinga Kizza Besigye ne Abedi Lutale ne babaleeta wano in less than 12 hours kati Kyagulanyi ayitawo n'agenda. Now maybe the safest route is Rwanda. Kyagulanyi yayiseeko Rwanda n'agenda kwawo mu hoteli Rwanda n'ayogeramu ne CDF wa Rwanda ne banywamu kacaayi awo nti Rwanda mukulu muhozi tasobola kumugjayo. Abo abatalaba nga balowooza nti balaba ne batakkiriza nti balaba tebajja kulaba. You see, abalala bonna tebafuna beiru. Mukyala Zedruga yafunye beiru. Now he's the acting president. It's extremely very interesting. Anyway, Kizza Besigye agenda ku South Africa naye bagamba nti abanyamushaga agenda kwesimbawo. Kizza Besigye yajja n'alandinga Entebbe. Samson Mande naye yazze bajja kujja. But this opposition is a cloud. Katono nyo kazi gyotandikirawo. Well, NBS